Shiba aseseza munanga ate abantu mu katambi kano mu comment section abadde agezaako munanga ate okuba introduction naye muganda wange omukyala taggwayo ali very crazy nnyo bambi abadde makage ngenda kubeera nga mbikuzanyiramuko abadde n'obubaka munanga ate bw'abadde akakasa so nga ate ebifa ku Cindy munanga ate si birungi wali munanga ate e London tebyatambudde bulungi ku show munanga ate embeera yazzeewo kaawo teyabadde munanga ate nnungi bampi tejamina nti nsinza kujamina nti yogi wabula kansuke nkutegeeze nti w'obeera nga tonaba kulayikinga video ogimpeere like kosa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba ntandise munanga ate ne Shiba abadde munanga ate mu makage abadde n'obubaka munanga ate obw'enjawulo bw'abadde akakasa wabula nga bwe tumanyi nti nno omuntu yenna nga celebrity asooka n'akuba intro oba introduction Shiba kyabadde alina munanga ate osooka naye simanyi I think ndowooza abadde tali ready. Let's go. Okay. Rita wamala okuseka ng'ongamba musinamba wambula sinamba balemwa ekyo nkigamba nzati wali wambula munsenamba mugamba mutabananga bagisi bange mwenna ono Shiba Karungi aka Swag Mama, you know make it nobody kata you know make queen kama nobody pasa era ngamba ita nga 10 nogenda kwa Lwakutaano July ku Darenas Kawanda Saturday 11th July Catwalk Lounge. Don't miss me, I'm gonna be there giving you my vibes. Sunday 12 July ngenda kwa Komansimbi mu Kisaawe Tonsuwa Showtime akatekinze just funny naye nga tewabaddewo nnyo just mbeera yonna just abadde ali mu goyingamu munanga ate crazy ekibadde mu comment section enseko zibadde ng'enseko Shiba bw'atyo n'obubaka munanga ate bw'abadde akakasa so nga nkongeddeyoko Cindy Sanyu mu London kakati nno Cindy yabadde alina munanga ate opafominga naye nga jjukira nti nno omuyimbi asooka munanga ate n'aweebwako ka deposit wabula watuuka munanga ate ku show nga tannaba kulinnya ku stage balance basooka ne bamumalayo. I've been excited to perform today at Newham. I came through. I made this costume just for here. Definitely. Yeah, it was awesome. But I've been waiting for my payment since this afternoon. You know, I've been like, they've been telling me I'm going to pay them just 1 minute, just 2 minutes, just hold on. And then I just didn't receive payment. So as an artist, I feel sorry for every fan that came through. But this is my job. Definitely. I cannot get on stage without getting performing. So I am so sorry. But just me and the promoters, you know, Chaganyo Kubwagulund. I hope the next time we do better so that we can have this performance. Definitely. We missed you. We missed you so much. I'm not sure yet. I'm not sure yet, but this has been really disappointing. Nenga mani, this is not the end. I love my Bambi. You guys online, I'm like, when people have come through, now the payment didn't come through. Nenga mani, there will be another show, and this I know it will not happen again. Yes, you are very ready. Cindy bw'atyo munnanga ate bw'abadde ali mu kunnyonnyola bibeerawo munnange era nga bibadde bikutte nnyo munnanga ate akati ne byogeza munnanga ate abamu obwama mukulike mu festival munamena babadde mu UG festival abategesi mwe bale kutegeka naye nze ensonga yange teri nnyo ku kyakutegeka teri nnyo ba kiki oba kiki ensonga yange eri nnyo ku Cindy nze nagenze mu festival nga njagala kulaba Cindy atutte abantu bangi nnyo naye ekyembi Cindy tayimbi ninze neewuunya n'otikko omuyimbi okuva e Uganda n'omuleeta wano nga tunaba musasula omuntu watuukira wano n'agamba nti tagenda kuyimba ekintu kiba kinene kitegeeza waliwo enkolagana egaanidde ddala completely obedda ndaba abayimbi
omuntu ajja oinaagenda omuntu ajja ne bamwegayiriramu awo n'ayimba ennyimba zizo bbiri pulo nkugee pulo okitegeera naye nsisinkanye siini netwogeramu ng'abantu nga si musanyufu bambi olw'ensonga nti teyasasuddwa kumalayo era tayimbirwa kuba nti sente ze tebazisasudde kuzimalayo oba okitegedde kati ate ne batugamba nti agenda kuyimba ku after party kati ku after party bantu bameka abazaawo nga bazze kulaba Sindi ate bamusange ku after party jjukira abantu abasinga bajja mu bintu bino just kwejjako stress kwejjako kiki abantu bajja nga balina abantu bwe baagala okulaba kati njagala nkubuulire Africa Band egenda kubeera mu kifo ekyo Mwalanga Chameleon kati ng'oli ajja atugamba nti Chameleon tagenda kubeerawo ate nga wamulanga kati ate abantu bamala okugira ne bamusange ebbali wali oba okitegeera so kati ensonga ya Sindi eyo bambi mugikwate na bwala owadde ayimbi oba tayimbi musasule sente ze addeyo nga omukazi musanyufu okitegeera addeyo nga musanyufu nze bino ebintu basaagala kubyogerako kuba mbyogerako abamu ne munyiiga oba okitegeera abamu ne munyiiga naye nga tekibagamba nti kunyiiga kuba just kulaba nga kutereeza butereeza aba ne babeera nga basanyufu ne sente zaabwe. Sindi Sanyu weebityo munnanga ate webyatambudde era nga yavuddeyoko munnanga ate ne yeetondera abawagizi be ab'e London naye yabadde ali mu kkakasa nti nno agenda baggunda munnanga ate omuziki mu katambi kano. Definitely the king herself, Katuli Wano, London. Just heading to Newham. I am just waiting to get paid. But anyway, Maleva Sasura. Hey, and I